Nebwoli kolota sigala nkwe kutte mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi aka swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera gutija. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku Ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene Ewaffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene Ewaffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli Ewaffe Uganda Ewaffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene Ewaffe Uganda ramba tulabe Grace kitulabe kyagamba tekemu simiono mujja kuba muyita ku simu zaffe eza WhatsApp simu yaffe ino 752 tubule ekikyo olowooza ku kuzuula kwaffe nawe oteeseeko mu mbeera bwetyo nobihe bishuba yiwo okazeho weweshi okazayoshi esi oli otya ono katongole omutongole ne Salima amakabina headmistress mbadde njagala nyireyo ko Omusajja wanzalamu omwana Junior kati mu omwana wa myaka emikolo mukulu agenda kuweza emyaka 5 asibeera naye gobeerawo agenda bibyo nange ndi byange lwaki mwagenda ebyammwe lwaki kiki ekyabaawula tiwali kati ye omusajja aliwa kati omwagazi aki kati nguna akazaalo kali muto oyina emyaka emeka tumanyi kati oyina emeka kale 25 okay then wali oyina emyaka 2 okay kati omusajja ono mweyagala bbanga ki mwezi gumu n'akuweerawo olubuto kisoboka empapula nga zaali nkambwe nnyo nga yabikkula empapula ezo zaali nkambwe iyo olunaku lumu wangi yamalako bulungi tumanyi sigo wali naye kati kati yagala tukole ekisaawa zino kubanga nimugamba kale ono omwana wo nagamba ono omwana nga atanfaanana kale nimuleka nimbeera naye nimuleka kale n'omwesonyiwa nga n'obuyambi takuwa kati mbadde awo nimpulira ekintu kigamba lwaki simugamba ja serious kale ningezaako njagala kale tumugambe tulabe tulabe ebyomwana akyabiriko obanga naawe akyakwagala gwe tokyamwagala simwagala olina omusajja w'omulala sirina asaagala wakoowa asaagala kati gwobeerawo otya bannaaye oyagala okwetakulatakula okola otya okay kakati omusajja bamuyitaani ono Junior ye Juniani yaddala basobola Kampa terumanyi bulungi gwoliwa nze ndi eno Kampala ate omusajja ali saidi ki zikunjiri yagamba nti alina omukazi mukazi yamuwasako namala n'agenda tamuyina kati gwakumanyi nga Grace maamaani nze kale naye yabamanyi n'erinnya ly'omwana yinza okuba talumanyi tamanyi nga Grace kati omwana ye yaani Kolinizi okay ate ogu n'omuganda tomunyankole n'omunyankole simanyi owooluganda alumanyi nangamba olunyankole byona byona ng'omuteerateeramuko konka wambiiha ebishuba mwana oyina omushiizi omu Kampala omwo amushiiza simuyina n'owunyina ali eyo mu kyalo simuyina eno ne gw'oyina era naye ali mu kyalo ali eyo ati ajja ddi okulabako yajja n'akutakulakulako kati tukubire ku musajja wono tulabe oba akyakuliko
The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. The telephone number you have called. Simu ti otuwadde nga teriiko. Yene chiro anka yabadde chiro yatte kumasana yigeje naye ebulabula nnyo balwazi. Oyavuddeko omuliro. Toyinayo ndala? Bene ya wange wenyine unyina kati. Gwoyina kati? Mweto hogo. Alex nkai? Na wali Mukyaro. Tine mukazi ogu mumanjiza ogu? Tayina. Nobihe bishuba yiwo okaze oweweshi okazayeshi? Tayinayo. Kale, katumukubire turabe. Ono karantini ojja kumbuula. Sebo. Yes. How are you, sir? I'm fine. How are you? No basaga mbori nyankore. Munonga. Ni Alex mubanjiziwe. Yes. Ati nyo you orinka isaezi. Ndio wito Mukyaro. Olyo Mukyaro ati naterra minister. No imanye bya karantini. Turiyo ntukora research abo kuba ntuza kugaba ebyo kuriyo. Nyonyi nyibanyeta Godfrey. Ati mbire ni nyenda kumanya. Aha cyara aho muineho LC. LC1 chairman no manya. Ni bamweto ha chairman yogo. Kayo Freddy. Turi ai Kayo Freddy. Yes. Okay. Ati oguneo LC nazo kubakoraho kubahereze byo kurya abo kuba twatandikira mu Kampala wa Kiso. Esebo. Ati we Alex oyine family. Tinkazire konkanyo no mukazi. Oyine ko mukazi. Ntwendo tuhereza amazina ge yo mukazi wawe ni wamwetoha. Champire Grace. Champire Grace natura hyogwe. Shaye bitinde na wabe yarugamwe haza kulonda akasente. Ya arinkai. Ari Kampala kwe ni yali kunkaka nkadire nawe. Ate shaye Timwine bana. Bana sikazire. Timukazire konkani wogo mukazi wawe wogo. Wenyine munonga kubana mutayize na hato kuza Kampala genzero mu izina ryanje. N'omuntu wanje ogwe wenyine niwe wundemireho niwari kurya byanje. Ati nitwenda kumanya omuntu kwa kuba aina bakazi nka babiri rero nturije saringa ha tahonti tahanti Alex Champire aine manya niwe baku Alex mubangizi aina omukazi okubanza ni bamweta Grace omukazi wa kabiri ni bamweta Night. Iwe ino mukazi omuwenka nto mukazi omuwenka. Iwe no mwewenka. Iwe Mukyaro nojja tokutine yo mukazi okwe. Mukyaro kasi mwiyo namwiyenka ika nunabe nyino ogwe. Nkanye nogo wenka nunabe nyine twatujya hamwe tujya ka business tukora. Nogira okwe size tino omukazi yadde ka girlfriend aho. Nuko kubakariyo kasenke gisa. Atakariyo kasenke gisaha. Tikariyo shahezi. Kuba. Niwo muntu wanje ni mukunda munonga tingazo mbyo kunterana nawe ninga kikare mweni nyozu kanta mejo. Bigakutama. Mweni kashamna jantirikanye mereze hamu mutuma gwanje. Kuri no mukazi wanje kitora abo base skora ntuzencho twakorekera sereneti shiriki. Konganikiye mu Alex we umukazi wawe no mukunda munonga mwana we wayata. Kwiyaho. Hariho kare mwene hariho hantaranse nizija kubonka nyoni zugaboda. Kanyine haka business kanje ndiwe arukujaramu. Ati kuna bindia wanda tinyenda za Kampala kuza kukora. Nenda kujja Kampala. Yes akaruma kaki neyoni nkamanya kaki neyoni yabe nakora. Ndeke amaze agatirikanga ariko yonje kora ataha tunoza kubona yayiya hompora mpora warga kukora. Ntezi ati kale ntiroko kore tunoza kujya nogira tintaho ntamezi nkabirasha tunoza nusanga. Kare iwe nkamubuza namubwira nti wagenda uryo mukazi wanje ninga wagenda uryo mbyawe byo bwishya
tata tinjo mukazi wonte kare kore wagenda ryo mukazi wanje tukupija nogira kinonshanga ati wariyo Kampala na pakasa niwo rikunjiri no pakasa nanye ndikuni pakasa meni kwa kuja ntugaruka ntupanga ka business tu na samana settling ntugeye tubaje ntuzaho ntuzarabana kare nza kuba ninkuteraho kake niza kubura program zitu iwe niza kugambira utafayo niza kugamba byakahunga niza kugaruka mu kuterera na makara go kateka ni mwenda na makara go kateka mwiye obushuma why iwe Grace omushiza nakukunda munonga ayi Omusajja akwagala kyokka oli mutu oli mukupaluuka onoonye eno simanya bakolini wabaki ngu Junior ati Junior nomwendeza kiiko nuwona alinyenda Junior nuwewire noyenda nuwona alinyenda mpurra ati we noyenda kutuura n'abashiza babiriwe ogushinga nyo omwineho alright Junior na just enda kure byagamba noyenda kurra byagamba konka nikirebuka noyenda Junior iwe wa Junior na omukonda asa nkecho lozana kumushweriwe iwe guma n'eki kishiza kya Alex mwana nikikunda munonga nanyenda Junior nanyenda kumuhurra newire noyenda Junior bambi wayata nyenda kumuhurra byagamba tinkumwene nashena mujera simu yeyetero hotero yota ori takwenda kumanyiwe yari ino nomukazi ondisho tamwe akakuruha tamwe kwankani chamanya ne shasta kari osibeji yale mandu mabale kontelera gare Zuna muno ku BET FM ekintabuli ky'omuziki kituwomera kikina n'omuntu teri muntu atayagala kitabu kimuwomera oli omusajja we yamuzaala muzazi neyayira gyagala okudda kyokka waliwo ng'amwagala fa no omukyalo oyo ayinza okuba nti ekimwagaza okumanya ekifa ku Junior jjukira yagambye oluvannyuma lw'emyaka 5 tebawuliziganyanga naye nyini yabivaako n'atabifaako ate atabiteekamu maanyi kati eyo laavu oba yanoonya buyambi agezaako kwagala kunoonyereza mwana we wayina kutuula watuufu kitegeera ng'ate alaze nti nono tamuliika amulaze laavu omusajja kati nekiki ffe bwe twagala ennyo mumba temwagala naye ate bane muleme tugatta kati Grace kyalowooza nze si kyendowooza pepi gwe tokimanyi nti nze nasibirawo aliwa nze baana bonna twala n'eri tosiima bwe ntumbira mulaavu gwate ng'okkakkana gwate bw'otumbira nze ate sibyembaako ndoza okiraba kati naawe olina obuzibu kati tukole tutya tukuze baana baffe tukaddiwe bukaddiye Go to go outdoors when there's no problem, but when there's need you can go indoors. This is just an office. Because I don't have time, I always do my exercise here, or even in my home, my room. Yeah? So you start by warming up. You can do as many laps as you want.
Stop count. That's 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30. So mambo ya ujinga that you need to run in the compound. Mwache.